Era sebo mukuru president Robert Kyagulanyi Ssentamu mujja kutegeeza nti ekitongole kiddukanya okubba obululu mu Uganda ekya Uganda Electoral Commission nga kikwasaganye ne National Buzz Movement saako ne Yoseri Tibahabulwa bakkiriziganyizza okufuba okulaba nga okulonda okujja mu Buganda ne mu Busoga kugenda kulwisibwawo mu bitundu ebyo byennyini nga kyebagenda okukola bagenda kuleeta ebikozesebwa mu kulonda wakati w'essaawa 4 ku 5 ku lunaku lw'okulonda lwennyini. Kino kyakkiriziganyiziddwako. Kino baagala kikozesa nga enkola emu ey'okkendeeza ku bawagizi abayinza okuweebwa ku lunaku lw'okulonda at least ku bantu abagenda okulonda ku lunaku olwo kukendereko ebitundu nga 35 ku buli 100. Kino mukirinde mu Busoga region ne Buganda region ewalonderwa ebyokulondesebwa biyinza otuuka late nga akakodyo bakakkiriziganyizzaako. Mr. President njagadde okutegeeza nti Electoral Commission ne NRM saako ne Museveni bakkiriziganyizza nti mu Busoga region ebyokulonda ebikozesebwa mu kulonda bagenda bireeta kikeezi okendeeza ku nnamba y'abalonzi abayinza okuba nti bagenda kulonda national platform baagala gikendeeza ebitundu 35 ku buli 100. Mutegedde bulungi nnyo. Ensonga ey'okubiri era Yosoferi Nyandwe ne babbi banne ababba obululu abakulemberwa Mukulu Simon byabakama era bakkiriziganyizza bulungi nnyo nti bakubba akalulu kano ne bagenda kabba katya. Mu bitundu ebimu mu Buganda ne mu Busoga n'ebirala mu Uganda mweje munangamba nti okulonda ebyokulonda bituuka ssaawa 12 oba emu. Ebyokulonda ebikozesebwa okulonda mu bitundu ebigenda tuuka ssaawa 11 ez'ekiro. Ate na ku 11 wajja kubeerawo abantu abanabaleeteddwa ku polling station eyo nga ba NRM strict nga ba NRM. Mumpulirize bulungi. Ku lunaku lw'okulonda okwetoola eggwanga lyonna obubox bulina okutuuka ku polling station by ssaawa 12 o 12 late oba emu. Wabula bano basuggestinze nti mu bitundu emu gye bamanyi nti bajja bakuba ebyokulonda ebintu by'okulondesa bayinza obireetawo ssaawa 11 era ne batandika okwawulamu abantu baabwe abajja okwefaananyizaako nti bankyukakyuka n'aba NRM. Akakodyo kali katya baggulawo okulonda NRM beneebereese nga buli omu waddembe okuteekamu buli bw'ayagala mu box. Kati mmwe bakyala n'abasajja ab'enkyukakyuka banajja okulonda ku budde obwo w'essaawa emu nga etandika mujja ssanga polling station zagguddwawo dda nga aliwo bali mu ngoye za national platform abalaba era tebajja balaga nti ba NRM nga bali mu ngoye za bulijjo naye nga bakulaga nti okulonda kwatandise dda era n'abalonzi bayimiridde wali balinze bulinzi. Akakodyo kapya nnyo mumpulirize akakodyo kapya nnyo bajja kuteekawo abali mu ngoye ezaffe eza bulijjo naye nga ba NRM then bateekewo n'abambadde engoye za national platform nga bawulewo bitundu bibiri abagenda baloosa nti ba NRM n'ab'enkyukakyuka naye nga ku ssaawa 11:12 bajja kuba bamaze okukola kye tuyita ballot staffing oba vote leaguing. Kati mwe abajja ng'obudde busaasaanye bajja bagatya muzeretifu okulonda kwatandise dda naye buli kimu abantu bazedda babano olwedde okulonda nga obubox babutaddemu dda obululu. Okitegedde bulungi nnyo ku ssaawa ezo bajja kuba batandise dda okulonda. Kino ne kibalowoozese nti okulonda kwadde kwatandise dda bulungi nga bo babadde babbye dda obululu. Mukitegedde bulungi nnyo. Alright. Mr. President era nsaba okutegeeza nti Yoseri Tibahabulwa Nyandwe yayise omukulu akulira amakomera mu ggwanga gwayita Simon Byabasayija n'amuteeka ku nninga n'amukunya n'amugamba nze Yoseri Nyandwe sinya guteeka ate emyaka gyendi mu Seebuya bwe mbanga nkutta omuntu yenna najja mu kkomera nze nina olukusa olumuta oba olutamuta. N'agamba Simon Byabasayija ng'okyanjagaza emirembe nga toyagala genda nange gyensuubira ogenda very soon sigeza nenda omusibe yenna atereddwa nga wa national platform. Nkiddamu Yoseri Nyandwe yakunyiza Simon Byabasayija akulira amakomera n'amutegeeza tageza n'akola ensobi